so nategeera okutandika okutegeera kwange nga ndi naye ebiro ebyo twali tubeera Mulago nga gyapangisa kati time yatuuka nensoma kuba gye nasomera Nasale awo waliwo mu Mulago nga ku muzikiti nga waliwo essomero we nasomera nga sikyalijjukira kuba kati balimenya nawo naye nali mulalu nnyo ng'omwana kulwana biki ate nga mama akola yali mukazi wa business ne kakati atambula akwere musenyi mu buseera kusuubula kati nga busaawa buli wadda asanga emisango omwana akubye banne omwana atambudde kati yatuuka ekiseera n'akowa nali mu Nasale n'angamba omanyi kansuke nkuzeeyo ewammwe ewanziza ewaffe banzaala district ya Iganga Namalembe awo wewaffe wa mwami Muhammadu Gulume Lubwa wensibukaawo kati oyanzaayo ne tubeerawo. Tata wange yalina abaana bangi kuba mwami Musiraamu. Mama wange yali yanoba n'omukyala yali yanoba yali yasooka kati ne tusigalawo awo nga abaana abalinga be batazaala waka. Naliwo nze ne mukulu wange yali mukulu wange kati yafa n'omuzzukulu w'omwana omuwala ow'omukyala oli yasooka mu maka mu bawala abakulu yali yazaala mu biro mama wange we yabeererangawo. Twakula nga tetuli bubi nnyo olw'okusinza ekika kyonna si kibi nnyo. Twakula waliwo ku ssente banyumiza mama wange nyumiza nti ku kyalo kyonna tata wange yasooka okugulawo ku nzirusi famire yali mu ssente ne kakati famire ng'eri mu ssente. Tata wange alina emmwanyi nnyingi nga buli kyonna kiri wali ewaffe mu kyalo. Tulina emiyembe ffe ne buli kimu nga n'emmotoka zijja okutikka manga dda micungwa nga buli kimu nga tulina ente. Ebiro ebyo twalina ente nga 18 era nga nze nakulira ku mata nga simanyi kyayi bukalu bongo eyo bwe bityo nga tata waffe atwagala nnyo 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 nnyo. Mama wange yazaalawo abaana 4 nga nze asembayo mu baana babe yazaalawo naye bonna tebaliiwo. Kati bali bonna baafa n'abali baddako oli mukulu wange kati tusigalawo baana 2 nze n'eyali mukulu wange omulenzi naye nga tufaanagana nnyo ensonga ntuli ba Luganda. Kati n'omukyalo oli nga naye alinawo abaana n'abaana b'Abaganda be yabaleeta n'abaana bakoje nga waliwo n'abaana ba saidi yaabwe. So ne tubeerawo nga tuli bangi waka naye muzeeyi waffe yatwagalanga nnyo naddala nze ne muganda wange oli omulenzi ng'atwagala nnyo nnyo nnyo. By the way n'ekyalo kyonna nga kitwagala okusinziira mami waffe ebiro bye yabeerangawo yali muntu w'abantu nga baamukazaako omukazi omulaalo bana ndi musoga ndi musoga naye maama Munyankole kiga bwe batyo tunatambulirawo. Kati nga ku kyalo baamukazaako lya mulaalo ng'amugamba abaana b'omukazi omulaalo. Kati nga ne taata agamba abaana b'omukazi omulaalo ndenda ino atwagala nnyo. Ne tukula mu famire eyo bwetutyo nze nakula n'abalenzi nga sibeera nnyo baana bawala nga n'emirimu nkola gy'abalenzi n'okuzanya nzanya n'abalenzi kuwalampa miti nga tuli muti gwa waka besimanyi kulinnya. Kati nga tuwalampa n'obuso tulirayo ffene waggulu nga batamanyi kulinnya mu omumanyi. Nakula n'abaana balenzi kuba famire yaffe ekika ekyaffe kinene. Kati nga we bali muzeeyi wange yali asembayo mu balenzi nga yasooka n'okkiira n'osangawo amuddira ne weeyongerayo n'okkiira n'osangayo abakulira. Kati nga bonna abaana tukuŋŋaana ne gujja bagira naye nga nze mbeera mu balenzi kulinnya miti kugenda ku ttale kulunda nte kuba kuzisimbuliza kukima amazzi onsanga mu balenzi ba brother bange abo. So twabeerawo bwe tutyo tata nga atwagala takkiriza okuba ku mwana kuba mami waffe oyo omuto yali nga mukambwemu naye nga yamugamba
togeza n'okuba ku mwana gw'otakolaki gw'otazaala ng'atwagala nnyo ate nga tuli balalu nnyo 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 ng'olumu agenda nakozesa zino embwa zo nakusanga nazo nga muzeeyi agamba ezo embwa zange ezenzizaala nga niwe kuba kulya muzeeyi tamalaawo kintu nga tanyongedde oba nga tayongedde brother wange oli ngekyo maama yali alinawo abaana yalinawo abaana nga 2 ndowooza nga kimuluma ngagenda naye bannaye bano bolabanga abaana nga kimuluma ngagamba nti batalinaawo maama waabwe naye nga ye kiri mu musaayi ayagala nnyo abaana naye ate nekisanga nga ffe mami waffe yali taliiwo kati nga buli kyalanga niwaaba atambudde ng'atuleetera nekituuka ekiseera nga ate tulina feva eri abantu b'okyalo nga niwaaba atambuddewa olabirawo ng'aleese akantu muzeeyi wo gundi akuweereza kati nga ono step mami waffe nga kikola ki nga takitegeera nga kimulwa n'olumu yanoobako nali mulalu nnyo 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 olumu n'olumu namunobyako waka nali muntu wafujjo nnyo ekisooka engeri onakula nga manyi taata njagala twalina feva nti ne bana abaana abakulu buwaka mama wange be yasangawo yabayisa bulungi by the way yabakuza kati nabo nga batwagala kati oba yakolanga ki bino ng'omuzadde wona agamba ku mwana ne mugamba asigonzaala naawe tumaababo naye nga ndi muto nno ndi mu biseera sinnakula ndi mujasi oba nalinawo kuba mami wange yanzizaayo nga ngenda mu top okunziza mu kyalo tugenda kukomawo katono mu ddakiika zaffe ezijjakaawo MCF Radio emmere y'omwoyo gwo Junior School tulabirira abaana okuva ku myezi 6 era nga tulina daycare n'ekisulo tusangibwa Nabweru okumpi n'ekisaawe essomero lyaffe liri ku musingi gwa kirokole era nga tutwala n'eddiini zonna tulina abasomesa batendeke bulungi era nga bazadde ddala ate nga balina keya nnyingi nnyo ku baana baffe tuva ku daycare ne primary tulina ebyokuzanyisa bingi nnyo swimming buli Lwakutaano era abaana tubaliisa bulungi nnyo ddala ate ng'ebisale byaffe bijja mu nsawo yo osobola tufuna ku ssimu zaffe noti 7 noti emu 978 435 ne noti 392 964 oba ku webu yaffe www.prosperchildcare.org. Prosper Junior School, God our provider. Tusubwe enjiri ya Pastor Tom Mugerwa buli Lwamukaaga okuva ssaawa 1 paka ssaawa 3 ez'okumakya wano wokka ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Amatendo buli lwa Sunday okuva ssaawa 12 paka 2 ez'ekiro 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Oli muvubuka oba oyagala okumanya ebikwata ku bavubuka wuliriza program amapeera ga zaabu buli Lwamukaaga okuva ssaawa 7 okutuuka 9 ez'olweggulo ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. 98.7 Kampala 96 Fort Portal 13.9 Iganga MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Era nga tulina omuwanguzi waffe tulina omuwanguzi waffe mukyala Juuko beeyiganga ku 13/9 ate abe 40 ku 96/0 98/7
ab'omu kibuga yo Kampala ate nga kwotadde aba MCF radio 2016.caster.fm abo nno nga beba wabweru w'amawanga mwonna mu ggwanga lyonna lulimu. Twagala okwebaza Katonda olw'akaseera kano nti ennaku zaffe ez'okusaba n'okusiiba tuzitambuddeko era nga tumaliriza ennaku zaffe 5 nga tugenda ate nno tugenda kuyunga ennaku zaffe zino ezigenda okuba nga ziddako ennaku 5 endala era nga olunaku lw'okutaano luno tujja kuba nga tumaliriza n'okusaba n'okusiiba era nga tujja kuba nga tumaliriza n'okwebaza Katonda. Etuula wansi mukwano olowooze ku ki kiwandibadde okwata okwebaza Mukama okusinziira ebyo byonna byakuyisizaamu. Kulisaayo mikwano gyaffe mwenna ababadde mu semina y'abakyala twaweereddwa nnyo omukisa. 31st Jan tugenda kubeera n'olukuŋŋaana lwaffe gaggadde wankulu kuku. Tujja kuba tuyingira omwezi ogwa January, tujja kumala ekikeeto kyonna ekyo nga tusanyuka twebaza Katonda era wankulu kuku Mukama bw'abanga alina kyakusobozesezza okubaako contribution yonna gy'osobola okukola okwebaza Katonda ku lw'amafuta ku lw'ekisaawe n'ebyuma nga bw'obitegeera byonna oli wa ddembe mukwano ku nnamba y'essimu eri 0772 42 74 52 era eyo kosobola n'okusindika gwe ow'ebweru gwe tubadde naye mu kisiibo n'ogamba nange nina okwebaza Katonda osobola okuteekako okwebazaako n'oteekako nti Thanksgiving oba nosaako wankulu ku 31st kijja kuba kitegeerekeka bulungi nnyo. Ate n'ennaku z'omwezi nga 13 lwe lukuŋŋaana lw'abaami mwenna era tukkiriza Katonda okukola ebikulu n'ebyamaanyi mu bulamu bwammwe. Ba students ennaku z'omwezi nga 19 ennaku z'omwezi jja kuba January nga 19 2019 era nalwo lujja kuba nga lutuwa omukisa nno omunene okuviira ddala ennaku z'omwezi nga ennaku z'omwezi nga 2 tujja kubeera ne basingles ewankulu kuku. Banne basingles ennaku z'omwezi nga 2 kyakyuseemu ennaku z'omwezi jja kubeera nga 2 kati olunaku luno olubadde olw'abasingo tugenda kubeera n'abaana ba primary. Tujja kubeera n'abaana ba primary tujja kuba nga tusaba nabo okuviira ddala ku mwana ali mu lubuto mpaka ku mwana oyo owa P7. Kyekyo mukwano 31st December. Thank you mukwano okuncollectinga. Bane katugenda mu maaso katweyongere n'omuwanguzi waffe mukyala Annie Juuko. Kati ebintu byatuuka ekiseera n'ebikyuka. Nze yali atwagala n'atandika otukyawa eyali takuba n'atandika okuba nga wakukuba abakuba kufiirako bufiizi naye nga tetumanyi nga tulowooza akyuse bukyusi. Zikira olunaku olumu yakuba yali brother wange oyo katazirike nadduka nabuddusi nasula ku muti. Omuntu yali takuba baana nga kyonna kyabeera nakyakola ki akuba bukubi. Ng'olumu tusula mu baakyalo engeri baali batumanyi naye ate nga wamala okutereera ng'ate abaagala naddala oyo brother wange ng'amwagala nnyo era ng'agamba y'omusikawe kuba nzijukira yaye yamuwa n'ebintu bye nga tannafa nga ne bakulu bange bali be yazaala mu kyalo lyasooka nga tabawangako kintu wadde n'amuwa ekibanja n'amuwa ente ng'ekibanja kirimu emmwanyi buli kimu. Ekyo kumbe kyanyiiza onaani step mother wabimuwera yali akuze. Yali akuze nzijukira yali nga mu myaka nga 12 yali yamwagala nnyo munaye ebintu byakyuka mpola naye nga tiyabimugjaako ng'ekibo kimuggwako kiri ekiba kimutembye okuba ng'ate abaagala ng'atereera. Seera kyatuuka brother wange n'alwala. Twali tusomeranga ku Nayigombwa primary school nga n'essomero lyonna okutandikira ku musomesa nga batwagala. Brother wange yalwalira ne wiiki teyawera. Twalinga baaluganda bwetuti nga twagananga n'ekyalo kyonna kigamba Ibula ne muganda Ibula ne Ajara banenga niwo twanga twakamayiza okulwa naye nga tulinamu ekitwambala ne twekuba ng'oyinza ogamba tuli baaluganda
nakuba noyika omusaayi naawe n'omukuba nemwekuba ekiseera ekituuka nti abaana bagala kwettingana naye nga mami stepmother nga abeerawo n'abatunulira butunuulizi naye nga agenda gamba oba kati wakinkubye muto wange ne tubeeraawo kyatuka ekiseera n'alwala kuba yo omuntu gwe nali mmanyi ne taata n'omuzzukulu kati akoze balina n'abaana nga 3 gwe twakula naye nga nekyalo kyonna kyonna yatuka n'alwala yafuna mutwe n'abava ku ssomero nadda ewaka kati yatuuka yagwa ku kkubo ne bamutwala ewaka bamugaba omwana alwadde omutwe n'abeera waka ne tukomawo nga wabeera we gusirika we gumuluma mpulira ng'ensanafu mu mutwe omutwe ne gumuluma just 1 week gye yalwalira twe tuli awo n'abanga ateredde n'alinya fene ne tukola buli kimu tumanya okay ku Monday tugenda kuddayo ku ssomero yali Friday ne ngamba oye kati mukulu wange aonye tugenda kuddayo kunaye ku Monday ku ssomero oli omwana nga buli stage akuweeramu ekitiibwa kye omukadde mama taata omuto muganda wange bannange bunnaye lwali kawungeezi tumaze n'okulya lunch enkuba n'etonya mpitivu nnyo tuba tuli awo omwana n'agwa eddalu n'asola ebintu ebyali mu kisenge kyabwe ekyabalenzi n'atabukira ddala ne bamukwata mukulu waffe yaliwo omulenzi maama oli bazaala yasookawo ne bamutwala mu ddwaliro ne bamutuusa eyo kati bwe yakomawo bino just byatunyumiza ne bagamba omusujja gumugenze ku bwongo atabuse biki ne bamutereeza ndaga naye azze engulu netugamba oke agenda tereera ne tubeerawo awo kiro kiramba muzeeyi yali alina gye yagenze nga taliiwo byali biro bye ebyokudda oyedde ne tumugamba maama ne Ibula bali mu ddwaliro bagenze ne Maliki nga we mulenzi omukulu waka n'angamba oke ne bagendayo ne abanga ateredde maama ye n'akomawo muzeeyi n'asigalayo twali tuli eyo nga tulwanewe waka watuuka okukyankalana from nowhere awali tewali bintu bikaaba ng'omuwira emizimu egikaaba egiva eyo mbala gikira wowe omwana wange waka watuuka ekiseera wokawoka ne wakyankalana bamuzeeyi abaali bakwatagana ne batandika okwerogaroga eddogo ne libeera waka awaliwo emirembe batandika okukyankalana weewatyo ng'ebintu tebitegereka ebigenda waka engeri bwe twali abato nga ffe tubifaako ffe tumanyi shaitwani taata nga tugamba kintu kimu kyemwebaza nga tukuliza mu kintu eki kusaala musaale musabe Allah musabe Katonda era nze nakula njagala nnyo eddiini lyange era yanjagala nnyo fa mu baana abawala nga nze njagala nnyo munaye suddenly brother wange n'afa ne bamuziika nalaba ku bantu abaziika brother wange taata wange era yagala nnyo brother wange nti yatuuka ekiseera n'azirika nozirika ng'alinga talina baana balala ng'alaba akomye n'azirika buli bunagamba Muhammadu atuuse ku kino omusajja amaziga bagamba gava wala naye taata wange kaabira mutabani we yenna naawe yafunamu n'ebirwadde abantu baziika omwana oli naga bannaayinze bano balinziika banaye abantu baziika kati agenda okufa nga mami taliiwo yali aludde okujja era teyamuziika nako mami waffe atuzaala teyamuziika yajja nkeera bamubikira nkeera nga bamaze dda n'okumuziika okuva eneka yali alina eyo ku bizinga gyagenza okusuubula biki yakituuka nga amaze ennaku 2 ng'afudde najja naye kati ntandika okuwuliranga ebigambo newankubadde nali mutaawo nga ngenza like pitu nga nyigidde pitu nga ntandika okuwulira ebigambo nga bagamba omukazi asse omwana wa munne omukazi asse omwana wa munne taata yayogeranga nga awulira nti ono ye musika wange n'ebi buli kimu abazadde balina nno kyegendereza ekyo buli kimu ojja kati gwe okula obulamu kati batukesa amatenandikayo nesigalayo omwana ogwo omunoli omuwala najja nakima mutabani we kati nesigalawo omu mukyalo eyo
embeera teyali nnungi nentandika okulwala agalwadde agankuba nga ntulika omubiri gwonna gwonna ng'omuntu alina amayute. Taata nanjanjaba tebiwona, n'agenda ku ttale ebigere nebyeyasaayasa ng'oyinza ogamba girita muntu azze ng'akusalaasala bw'ati nga nze ntirika omusaayi ebigere. Nentuka ekiseera nga sisoma olw'embeera yange. Taata ng'agamba naye nono omwana agenda kufa. Kati wande twali tulima omukazi oyo nga sista wazze n'alowooza nti manyi yange eri nagera ekigambo n'agamba namutta. Yali alowooza y'omwana yeka ow'obulenzi n'ensirika. Kali nakola n'obukyayi obwo ng'agamba niwe lubaddi nange ono omukazi nja kukola ki? Nja kumutta. Kuba mama wange omwana yeka omulenzi gwe yali alina baana bonna be yazaala wakaawo twali abaana 8 naye nga abaala abatata banjawulo naye wano waffe yali azaalawo abaana 4 ng'azaasembayo. Bonna baakola ki? Bagenda. Kati nga nekinuma olumu yagenda nanyiza ne mugamba maaso ga hata simanyi kyanyambala. Ne mugamba wata brother wange naye ndikutta ku maaso naye nga ndi mwana muto. Time yatuuka ndowooza nanjiya nga bukyali nga buli ssaawa omuzimu gwa brother wange gujja gungoba omutwe gwe yafa ne gunkwata. Omutwe ne gunkwata nga bansiba miguwa nga mpulira mulimu ekitambula. Amuzayi n'agamba ekitunaga omwana mutwale musabu n'abagamba sisobola oba afaafe siri mutwala mu bashaitani. Kyatuka ekiseera ba brother bange bali basulanga wa maama we bajje no mu kibuga okusuubula nga basula wa maama. Ndamugamba maama genda ojjayo omwana, jjayo muganda waffe ogenda kufiirwa omwana. Munange maama n'atuma mukulu wange nejja nankima. Kati nva mu kyalo nga ngenda mu P3 nenzija mu kibuga. Bwe najja mu kibuga netandika okubeera ne maama nange ebintu bikola kibi nnumba. Nze nga busaawa nfaawe ngenda kusomera mu sisimu y'okola ebibuuzo ntabuka ngweddalu. Ndaba oyo mukyala nga ajja alina byasindika brother wange ankima jangu tugende omutwe gwabika nga sinawona bino byonna ntulika. Ngwambirota ne mu buliwo nga brother wange mulaba nga mugamba maama ndala ibula mpita bannaye nga wakyali musaamu tannalokoka omubiri nga gutulika ebintu. Nagamba bannaye era nsinga banzalira ku mulembe guno bandigambye ndowooza nalwala. Naye sonyi kisikini yange eyinza okubeerako bweti. Munnaye nembeerawo. Kati maama alina sister we omulokole n'amugamba okutaasa omwana oyo lokoka. Namugamba nedda sobola kuva mu ddiini alajja muwonya nasigala ng'asaala wentereramu omwezi gulisiterera. Nze yaviirako maama wange okulokoka. Nagamba nina olokoka okutaasa obulamu bw'omwana. Olwo mu nnyumba eyo asigazaayo omwana omuyeka nze ali bonna baagenda. Nagamba nina olokoka n'asalawo kuba time gye yasalirawo ng'embeera etabuse nga ninga agenda okugwa eddalu nga takitegeera. Twebaza Yesu kubanga kati oli mulamu. Nze okubeera bwe nti Busimba Nakamata abadde Yesu. Nze ndi living testimony. Maama n'alokoka. Lwakuba mu biseera byalokokeramu yalokera mu church enkyamu. Yagana okukkiriza sister we yamugamba jangu mu church yaffe. Bambi seminanya era yagala byamagero mutasibwe mangu. Nga nze nina ebintambula mu biringa naye tabitegeera. Kati ebireebe yalokokera wakaka. Nalokokera mu church enkyamu. Nalokokera mu church enkyamu. Katukomewo mu dakiika zaffe. Oja kuwangula kuba Yesu wali.
butereevu mukwano oli ku 98.7 oli mu program yonna enganzi muwanguzi tawanika era nga tulina omuwanguzi waffe mukyala Juuko 13.9 bayiganga ate 9.6 40 katuli tukyagenda maaso n'obulamu bwa mukyala Juuko era tujja kumuliza nga tuuse ku kinyuzi kyaffe eky'obujulizi tukyatambula. Kati namala nentereera finally mami wange omuto amba mulabako kukwanjula muganda wa mami wange nasabira natwala mu chachi yaabwe nentereera nenvubukira ddala namaliriza n'ogenda mu chachi nengenda mu chachi nemberawo omwakwaya so nenkulira mu chachi ndi church girl kulidde mu kanisa kati nenvubuka nga omanye ebyobuwala nsomye P7 yawo nenfuna eddalu jesimanyi waje lyava naye nali mulalu kubanga engeri mami wange lyatambula ennyo safari nalinga mu kisulo nga wenvayo mbeera waka sebisinga nga mbeerawo zeka banengendo wa sister ngobe wa mami wange muganda we kati nentandika nefunayo group ngewe nali njagala nnyo abalenzi mutibe nakuliramu nga ndakinga brother n'emikwano gye nyindi gye nkwananga nkwanaki balenzi kati mu balenzi omuntu mutandika eddalu ne tutandika eddalu kati ate ku kyalo we twakulira ne wabeerawo abaakula ne mami wange abakyala nga balina abawala abansingako negenda netandika okunywa omwenge atandikira mu P7 tandika okunywa omwenge netandika nga tunywa omwenge mpola mpola nga tunywa omwenge tunywayo mpola mpola twatandikira ku wala jao nga tusoma kati eddalu ne ligenda nga likula paka we nayingira secondary nga nywa omwenge nga nkubendongo nga nywa omwenge nga nkubendongo bwentyo netambula mu life bwetyo mu bulamu wange nalina group y'abawala baali bana era nga batuyita four sisters nga tusabira ku church yemu tuweereza tuyimba bamami baffe ba mikwano ate ngeno tabamanyi kimukola tebamanyi kye tukola bana babalokole nga tunywa omwenge nga tuvuma buli kiramu kyonna nga ne ku church omusumba atumanyi nga tulina gwe tutya nga tutamiira bane nga twambala bubi kuba mu myaka egyo nze yali abasingamu obuto ali nga sinagejja bwenti ngeri wina kulanga ndi mweru nga ndi munenenenemu ng'obugoye nyambala bukomeeri wale nga tetwambala ngoye mpanvu ne tutamiira ne tukubendo buli ndongoozo na bwayise wani mugenda kati ate katinze ne mbasukkako oko badde baali bakulu okunsinga nefunayo emikwana ate ginsinga egy'abavubuka nga beekozesa balina entambula balina emmotoka bamakanika nga abavubuka abo balina nabo tebalina sister kati ne bantwala nga sister waabwe ate nga bakyakaze babeerawo nga tebalina different sex babeera bamisinga yes nagimisinganga nnyo nnyo kiruma era nga wendaba omuwala atambula ne brother we nga nkaaba kangamba kale singa nange nga mpulira nina difference gyendakinga netaaga omulenzi kati abawengwa mu mikono gy'abavubuka nga nabo baali tebalina sister nga balina sente zaabwe balina amagaraji bakola awo ne gujja bagira nti nga wemba nkomyewo ku ssomero tubeera mu kutambula nti mami taliiwo nze mu life ene eye Kampala nga mazima saakula nnyo na maama yali muntu atambula sikutambula nti kinaye nga anoonya sente agenze gundi n'omuwira aliwa kati nga ebisa bisinga mbeera n'ono maama omulala mami wange Jole nga ngendayo ebukoto nimbeera naye nengenda wa sister wange bwentyo kati naye nga waka wendi kati nga ina chance eyo freedom nga ntambula ate bano balina emmotoka bayika pikipiki nga mbeera kuli wamma ne tunywa omwenge kubanga nga we bannyukanga wakawungeezi kubanze nakwata essimu nga nkyali muto zino Nokia mapeesa nga nze nina nga bangulira essimu tulina okukubiranga muganda waffe nojja n'otusinkana ne twewaamu ekwewamu nga wemukoma yes nga wetukoma nali mulawo naye nga sinabagenda nnyo mubiri ebyabasajja ate nga nabo bambubira akwata ku sister waffe kati nga tunywa yali omusiraamu awo yayeze pooko mwenge buli kimu ne bamala okuvuga ne banziza ewaka
bone beeyongerayo gowe guliranga nze yegulirangawo ng'olimu mpa neighbor yali waliwo omuwala mukwano gwange ennyo yafuuka sister waffe nga muwe ebisumuluzo ne mugamba biyinza okungwako tugenda ne mukubira nzija olumu naggulawo so life eyo gye nakulira mu life ng'eri lifest nengenda nga nvubuka nkuze wiyo senior 4 kati wenayingira nga nkuze kati bana abawala ate bo bali balalu nnyo nate nga bali mu nekyabasajja kati nga wembeera nabo babeera ne ba boyfriend nenga bagenda nenawe ajala wabaki gwa talinayo omuntu nebaga waliwo sister waffe yafa sirimu eyasookawo nali muto naye kyanyingira mu bwongo nga mmanyi omuntu yenna yewaka n'omusajja agenda kufuna ki sirimu kuba yamuluma natuka ekiseera nti yakutukakutuka n'ebyenda nga bifuluma ate nga yanjagala nnyo mu butoba nga kwata bwati nanyweza nagamba nkwagala nnyo bane nga nyiza okukaya n'okuba endulyo newakanembaga neza nagenda nange so nakula nga obwongo bwange buli damage ku ekyo ngambagamba nze mundeke nze sisaagala sirimu ate nga ne mami wange akikozesa nga wakoma wavudde safaari nakugamba sina budde bugenda kukuuma nina okunoonyeza school fees ekyokulya naye kasita mukulu wamulaba yakolaki ng'akikozesa nnyo ate sijja kujjanjaba nja kutwalibwa mu enkusuuleyo so kyandeterako okwekuumakuumako ekyo naye nga ono mu bisigadde nze nwana nywa omwenge gurupu gye nnyingiddemu ng'erimu n'abanywi b'enjaga kati nentandikiraawo life netambula bwetyo ey'ekivubuka nembeera bwentyo netuka ekiseera nemaliriza okusoma nenkula neneetongola nenfunayo omuzigo nengenda Ntebe nayagalanga nnyo oluguudo lw'Entebe sobola okugenda ku biici ezaawo sobola n'okulinnya ennyonyi amangu ekiro nakibagambanga nze ina okusula Entebe sobola okulinnya ennyonyi amangu so natuka ekiseera neneetongola neneepangisiza nga onfunyeko ne ku mulimu nkola kati awo wakwadde nakuliranga mu church era wanaye abazadde mukuliza abaana mu church newakwadde nali mulawu naye nalinamu entiisa eri ng'erina byesobola kukola nnyo agamba katonda ndaba kati ekyo kyo katonda kubanga waliwo time mami wange we yakola obweyamu ne Mukama nali muto naye nga muwira yasaba nankwatako nagamba Mukama yali yakalokoka ngalaba embeera egenze sikumanyi nnyo sinakutegeera naye nkukwasa omwana wange kakibe ki tomukkirizanga kola ki kubula yeka gwe nsigaza tomukkirizanga kugenda mukukwasa nali muto nekuba yakaba amaziga nga asaba nga mpaayo eri Mukama so Mukama yakula akola ankuuma era lino erinnya erya Ajala lya Nakisuuyi Mukama mwennyini yalinzijjako nali mu nyingidde P7 from nowhere nga sinaba namutegeera nnyo Yesu nga obubo mwakyali mwana muto yali tudde wente mu class empulira eddoboozi nga ligamba Ajala manyi kyekitegeeza nze nga simanyi suddenly nempulira erinnya gw'Ana gamba Ana erinnya nerinyingiramu Ana kati nenkyusa nasobola kukyusa eri lya Ajala mbeera tuba tuli awo tetunaba kumaliriza kujjuza fomu nga nakayingira P7 kati mba ntudde nali muntu nnyo asirika ku ssomero era nga bampita silent baana nga nsirika naye nga kabikkuse kanyalira ndi awo nga nsirise omutandika okwogera Nakisuuyi kitegeeza ki bannakisuuyi abamu baali bakoze eki ndi mwana muto sinaye wadde n'ekimu kyemmanyi kubanga abaana abawala bonna ewaka eryo erinnya balirina erya Nakisuuyi kitege ng'owulira omuntu alina byakubuulira mu matu sade nagamba eryo erinnya ndikugyeko gwe mirembe nze era bagenda okumbatiza nga manya gange nze Mirembe Ana bwe nabatizibwa banali mu senior 4 nengenda ne bambatiza era gemanya munenga nze simanyi kati ntuuka eno nga nkuza okubikkulira agamanya
So ne moving like that nalina amanya mangi nga wembeera awantu awamu twalina abana abawala abakyusakyusa amanya nga kizibu okubulira amanya gange amatuufu nga bampita lya Maria nga tukoona endongo yaffe tunywa omwenge gwaffe twali balalu nnyo. Kale katukomewo mu ddakiika zaffe ntono. MCF Radio, emmere y'omwoyo gwo. Olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu? Buuza omusumba wo. Buli Lwakutaano okuva ssaawa 2 paka ssaawa 4 ez'ekiro. Buuza omusumba wo ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo. Program okutuukirira mu Katonda buli Lwakusatu ssaawa 9 okutuuka 11 ez'olweggulo ku 98.7 MCF Radio, emmere y'omwoyo gwo. Bannabusiro ne bannayuganda mwenna kambanjulira essomero Midland Parents Academy Kawoto Kajansi ng'otunudde ku kisaawe kya kitende kyakyo of Uganda Primary ng'essomero lino lya secondary ly'abawala n'abalenzi erizza okubakakasa nti akeezimbira tekaba kato okukwata akasanko ogenda osooba. Midland Parents Academy Kawoto Kajansi lisomesa abayizi okuva ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga. Lisomesa amasomo ga arts ne sciences eri abawala n'abalenzi ab'ekisulo n'abava ebweru ng'ensomesa yaabwe ekakasa nti sekirevu tekyenyeenya olaba kyenyeenya nga kiri. Abayizi abava waka ebitabo bayiro awamu ne uniform byabwe leero bisangayo ku ssomero. Ab'ekisulo ebitabo bayiro, uniform, sabbuuni, eddagala ly'engatto n'ery'amannyo byabwereere okulaba ng'ebyenjigiriza tebibafuukira kagumba wegoge ng'emmere y'omulima. Ab'ekajjansi Kawoto, Makandwa, Nakigalala, Kawuku, Namulanda bayita 2 ntebe foomu muzijje ku ssomero erya Midland Parents Academy Kawoto Kajansi oba ku leediyo okuteesa kwa bayita 2 nga bwe mujjukira nti bulijjo koonoweeka tokalinda kusaaba ttaka. Ab'Egayaza Kasangati foomu muzijje ku Musawo Pauline Drug Shop mu katale Gayaza. Emityana muzijje ku dduuka lya Zoe Queen Hotel ne ku Mityana Pentecostal Church ng'otunudde mu family planning oba okuba 078386517 98.7 Kampala, 96 Fort Portal, 13.9 Iganga. MCF Radio,